Omuterega Chuchu Bemba Musota Komwa Nantaweta Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ekigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda nyonta eri bannayuganda okusingira ddala Abaganda bepo n'abo abasangibwa obwakabaka bwa Buganda gye buyitira n'ababwagaliza ebirungi both within Uganda n'abali ebweru w'eggwanga. Kyaddaaki Ssaabasajja Kabaka yalabiddwako kifaananyi oli ku Expo YouTube channel we wano woli oteredde entende videos nyingi zetuze tukola wansi osobola okuba ng'oziraba eno bw'ogimalako ng'oyagala okumanya bingi okkirira bukkirizi n'olaba. Nina mikwano gyange mulina challenge mujja ne mulabako ku videos zaffe ne zibawoomera nga soda nkoze nti obutasuwanga ziddako. Awo wali akagambo subscription bw'omala okukakoonamu ekigambo subscription kivaawo. Bwe kivaawo ddawo okwonewo bw'okwonawo wansi baleeta obugambo bulinga buna waliwo ka all ekabe ne wabeerawo ka personalized ne wabeerawo none wansi ne wasembayo unsubscribe. Kati bw'okwata wali all kireza buli video gye tunaaba tuteekayo buli video gye tuwandikayo bagenda kuleetera notification waggulu ku screen yo okilikinze mu link ogenda olabe videos nyingi. Kabaka yalabiddwako mu maserengeta ga Africa mu nsi emanyikiddwa nga Namibia oluvannyuma lw'ebbanga eddene nga bannayuganda mwebuuza Kabaka aliwa. Naye njagala ffenna olunaku olwaleero tukalireko waneeno tugezese sensezi zaffe zonna tulowooze tufumiitirize tunulire ekifaananyi kino nga tewali kutyoboola muntu yenna yadde okulinnyirira eddembe yadde okuyisa olugaayu yadde okulebula oba okwewula abantu ab'enjawulo. Kuba ffenna kye tuliko Kabaka wa Buganda gw'atali Muganda atamwagala Munnayuganda gw'atali Munnayuganda muntu munno naawe oli muntu. Twasooka video gye twasooka okukolera nga Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa bw'oyogera amannya ge obeera mandated oteekako ow'ekitiibwa naye bw'oyogera ekigambo Katikkiro toteekako wa kitiibwa. Okitegedde eba repetition Katikkiro kyo nga kyo kitiibwa. Katikkiro Charles Peter Mayiga omusajja yeddira omutima yavaayo n'atutegeeza emabegakawo nga pressure ebumbujja nnyo n'atutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yatwalibwa mu nsi y'Abakyeruppe osobola okulaba ng'afuna obujjanjabi. Era ezimu ku nsi kuba lweri yasooka okuddugala baamutwala mu nsi emanyikiddwa nga German. Abamu ne bagamba teyadda naye Kabaka yadda. Okumanya yadda yalabwako ennaku z'omwezi 3 mu Lubiri Emmengo ng'enkeera nkuuka. That means yadda olujjanjaba olwasooka. So Mukuumaddamula avaayo n'ategeeza olukiiko lwali lujjudde ennyo nga mulimu abataka ba Buganda abantu abatwala obuvunaanyizibwa obw'enjawulo mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ey'Emmengo abakulemberwa yennyini Charles Peter Mayiga n'abategeeza nti mubeere bakkakkamu Namunswa mulamu just yakosebwa ali mu ddwaliro erimu. Mukuumaddamula ly'ataayogera paka na leero talyogeranga wabula ekyaba amagulu meeru Bakyeruppe yakisimbako nnyo essiira era n'ategeeza ali mbazungu. Olunaku lwajjo ennaku 2 emabega ekifaananyi kyatandise okutambula ku mutimbagano nga kiraga empologoma ya Buganda ng'alina ekizimbe. Njagala otegereza ekifaananyi kino ape kyakulaga gwenkola naye nagambye nze omwana soda. Ekifaananyi kino kikulaga ekizimbe eky'embaawo bibaawo batulagako waneno mu maaso waliwo obutebe ndowooza obulaba 2 era bwe batulagidde nga batudde bakulaze omukulu amanyikiddwa nga Joseph mu Luzungu Ndawula abamusajja Muganda ono nga ye ambasada ow'eggwanga lya Uganda mu nsi ya Namibia ye mukiise w'eggwanga lyattu Uganda. Era gwe wenna abeewangalira mu nsi ya Namibia ng'onoonya omuntu yenna abeera ku embassy oddukawo oyo omukulu gw'olaba alina Bene Ndawula Joseph. Ambasada abeera mukiise wansi. Bwe tudda ku level y'ensi
mu nsi mwe tuli muno mu Uganda abanga RDC oba mu site aba RCC. RDC ye Residential District Commissioner. Kati district bwe sumusibwa neva ku level ya district negenda ku kibuga oba city, akyusibwa n'ava ku level ya RDC n'afuuka RCC, Residential City Commissioner. Mu kusooka twalinanga Kampala era nga RCC abeera wa Kampala yekka, naye wenjogerera kakati tulina cities ez'enjawulo omuli Kampala, Masaka, tulina Mbalala, tulina Gulu, tulina Mbale oba ne Fort nyingiko. So RCC oba RDC aba akiikirira president mu district, mpaawo okuwanaanya alondebwa president, ne ambassador alondebwa president okuba omukiise w'ensi, obufunze omukiise we mu nsi eyo, era security aweebwa yeemu almost tebabanga era kaso omutuusaako obulabe mu nsi eyo mwawangalira obanga atuusizza obulabe ku pulezidenti w'ensi ye gy'ava, era bw'otuusa obulabe ku embassy w'atuula obanga atuusizza obulabe ku nsi eyo gy'ava. Kankuwa ekyokulabirako, amateeka agafuga eggwanga lyattu Uganda gayinza okuba geegamu n'amateeka agafuga ensi yonna, naye enkwata y'amateeka mu ggwanga lyattu Uganda oba engeri gye bagaleramu yanjawulo n'ensi yonna. Emabegako bannamawulire baali beekalakaasa ku ddembe lyabwe, bwe baagenda mu sectors oba mu bitongole ebibatwala nga bya Uganda, engeri gye batreatingibwamu yali yanjawulo. Naye bwe baagenda ku embassy ey'abazungu ey'Abamerika, olw'okuba nti buli kimu ekyaliyo kyali Kimerika, era yali yanjawulo. Kitegeeza ensi ereeta ebimu ku birungo byayo n'ebigatta ku embassy. Tuvuddeyo eyo. Ekizimbe kino Ssaabasajja Kabaka we yalabikidde agambye kiri mu Namibia. Namibia ze zimu ku nsi ezisangibwa mu maserengeta g'olukalu lw'omwana w'omuddugavu. Nnyingi nnyo ziri awo Namibia, Mozambique ziri awo nnyingi, zikirira wansi awo South Africa. Ensi ezo zirina eddungu, ensi za malungu. Ssaabasajja Kabaka we yalabikidde bw'ogezaako okwetolooza amaaso awo nga Abe bw'akulaga ekifaananyi nga bw'okiraba, waliwo emiti. Egyo emiti gimera mu ddungu, mpaawo okuwanaanya. Egyo emiti bw'oba ogezezaako gyetegereza, egyo emiti gimera mu malungu. Ekyo nga tukivuddeko. Ssaabasajja Kabaka bw'ogezaako mwetegereza yabadde ayambadde jacket ya bulu n'empale ya jean, wansi ng'akubye ennaku zino muziyita Crocs. Ebyo Crocs ezaddala eziri expensive muko, naye nga bumanyi Omunnayuganda yeeyama alinga mu China, yeeyama okucupula buli ekizze katale. Eriyo Niigiina gye bayita Crocs, naye sisuubira nti baffe yabadde mu Niigiina. Saagadde tumutuuse ku eyo level wadde eri abakyogera nti Ssaabasajja empologoma ya Luganda yabadde mu Niigiina, naye ng'abadde mu kigatto. Ffe ng'abanguwa bwe nalabye ekifaananyi ekyo nga kigezaako okwetoola omutimbagano, ne nziruka bunnambiro ku gimu ku mikutu egya Buganda, natuuse ku kibanja ekya Facebook ne bakuba posti ennene ne batutegeeza kati kino kiddamu ansa y'ababadde bagamba nti ate mwatugamba nti Ssaabasajja Kabaka yagenda mu nsi z'Abazungu, how comes nti yalabiddwako mu nsi y'e Namibia. Ne batutegeeza nti Magulu Nnyondo, era posti eyo nabadde njikubye screenshot Abe oba eri kumpi gibalage. Magulu Nnyondo bwe yajjanjabirwa, abasawo ne bamusaba agende afunemu okuwummula, agende awummulemu, anti babasawo tebakuwa option okujjako emabega gaawo kisingira kati nga waliwo omukulu abagobera sports Wayne Rooney emabega gaawo waliwo yalwala ne bamujjanjaba. Bwe bamujjanjaba ne balaba nga mubiri gwe mu bulamu ekirungo ekiva ku maanyi g'obutonde ag'enjuba, ne bamugamba gendako mu Dubai oyote kasana, ne bamusindika agenda ayote. Bamuterawo ensi mwalina okugenda
kuba ze zimu ku nsi ezirimu akasana boyi akookya nawe n'okakasa nti kookya. So baali bamaze omujjanjaba nga amaze okussuuka bulungi naye nga mubiri gwe gulamu ekirungo ekiva ku maanyi g'enjuba yamusindikayo. So Ssaabasajja Kabaka abasawo ne bamusindika mu kuwummula n'abakacopa n'akkirira mu maserengeta ga Africa e Namibia. Obubaka bwavudde ku kibanja kya Buganda e Mengo. Kitegeeza kyavudde mu bantu batuufu ne information ekiriko ng'ogitutta otya ntuufu kuba bye baagitaddewo ate be bavunaanyizibwa ku nsonga z'omutanda. Ssaabasajja Kabaka abamu mwafudde ne mugamba nti ennyambala ya Beene obaolyawo teyabasanyudde ne munnayo buli muntu aba alina embeera z'ayagala okubeeramu. Abamu ne mugamba waliwo omukulu gwe nawadde ng'agamba nti ambasada yakubye engatto ng'enyiridde eddagala naye nga Beene ali mu kilokisi eddugala. Oli ne yeebuuza kilokisi eyo yaddugaliddewa? Bibuuzo byammwe bannayuganda, ebibuuzo mu comment section. Yaddugaliddewa omuntu omulwadde. Oli n'agamba nti Beene kijja kitya nga waali talina bazaana kale bamulabirira. Kulabiriranga bintu ebyo ngatto biki kubanga alabika mu mbeera ennungi ne watabawo yadde alabika. So ebibuuzo byammwe byonna mubyebuuze, ffe tuliwo kubuulira kigenda maaso mu ggwanga na kutuusaako kituufu. Naye nga Ssaabasajja okusinziira ku kifaananyi kye twalabye naye kye tukulazeeko obudde bwa kaakano gy'ali atemya bukofu agezaako okulaba nga akuba ku matu akomewo mu Bwakabaka atandike okulamula Obuganda n'Abaganda okutwaliza awamu. So buli information enaaba efubutukayo tetujja kubanga tugikutuusaako entakera. Boolaba ku screen si balala Alpha Media abo balungi nnyo bakuba ebifaananyi by'omulembe. Gwe wenna alina gy'oli ng'oyagala mukolo gwo guweesa kitiibwa, oyagala bifaananyi ne vidiyo ennungi ze boogenda okulaga abaana n'abazzukulu bazisangewo ekifaananyi nga tekiyiika beekwate bakubireko munnange nno price oba ebisale birungi biba byakuteesa okwetooloola ensi eno yonna tugitalagga ne tugituuka okola n'abantu b'omanyi nga n'oba ofunyemu obutakkaanya omanyawo okubasanga yeffe bennyini. Tulina branch mu Western Uganda, tukubireko kitegeeza services zaffe zitambula buli wamu. Twesige parties ez'enjawulo, emikolo egy'enjawulo ndowooza ng'ogyeko ogwowa balongo era endowooza tebatika bikwata. So mikwano gyange mwenna abaagala Obuganda, Ssaabasajja Kabaka yeye embeera gy'ali abo waali kati ebifaananyi by'ennaku zino tebibeerako mbu bakyakubiddwa waliwo yaŋŋambye mbu soda oŋŋamba Kabaka ali Namibia ekifaananyi omanyi ki nga baakikuba dda kyekyo kyekyo kye baatuwadde. So wanaabaawo ekyali ekifulumye kuumira wano eno subscribinga kwata wali ekigambo subscription genda kadaaku teeka ku all option ya all buli video mukwano gwange genda okujja ogenda kuba ogiraba. Cambridge Junior School balungi nnyo mu kusomesa abaana b'eggwanga lyattu Uganda ne basobola okompitinga n'ensi n'edduka embiro. Omwana agenda ayigirizibwa ebintu bingi, ebitone by'omwana babissaako nnyo essira. Omwana mukubi w'akapiira, omwana awuga muyimbi, bamushepinga n'avaayo ng'afunye amagezi ag'ekikugu ag'omu mutwe nga n'ekitone kye kiri shaped bulungi nnyo. Ebisale byabwe birungi ate nga kasowaayo school fees ebisigadde essomero lyabissaawo eri omwana ow'ekisulo n'owadde. So bakubireko omwana osobola n'omumutereka eyo n'omuteekayo naddala mu mikwano gyange ogenda ku kyeyo contact ya myekegi ogenda kwebuuza wooteeka omwana ng'ali mu mikono mituufu ng'osobola omumonitalinga nga bwe kyetaagisa. Genda ku ssomero kubira Headmaster mangu enamba y'essimu eri awo wansi, kubira Headmistress mangu nnyo omugambe nze ngenda linnya Nnyonyi omwana wange mukukwasiza wuuyo omwana asome ng'ali mulamu bulungi eddiini ye gy'asoma bagissaamu nnyo ekitiibwa. Ssente ezo yinza zitambuza ng'oyita kwa El Shaddai Money Service International balungi nnyo. So mikwano gyange kkiriza vidiyo ya leero tugikomyawo naye twagaliza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda empologoma waffe ng'aba Expo okussuka obulungi akomewo alamule Obuganda. Ne twagaliza n'abo bonna abamwagala nti baneemukakkane embeera ndowooza obaolyawo olukiiko olufuga Mengo abataka nakosa n'abaami ba Ssaabasajja Kabaka abatwala amasaza ag'enjawulo ziryange Ssekibobo
ow'Ekyaggwe yali atwala Kyaddondo wano tuli omwami wa Ssaabasajja Kabaka omukyalo oyo yaseerera ne bateekawo omulala. Mukkirize tusisinkane olundi Namugereka Ddunda ng'akkiriza omwana Soda mbadde ne Abe mu byuma. Mukama batukuumire. Export TV to the world.